lighting ntono. Mbaniriza ku Lujjuliro TV nembebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baganda bange muliyo mutya mikwano gyange. Julius Katongole Mumiransanafu maze okutuuka ate mbabuulire kiki ekiriwo, kiki ekigenda maaso. Ensonga mugimanyi ne bwe sitaddamu kujoogera nti Fred Kajobe omumpembe na biki ebigenda maaso mwabitegedde. Naye mbagamba ebigambo bino nti sharinga video ate mbabuulire ekiriwo mu kaseera kano. Sharinga video mbabuulire ekiriwo mu kaseera kano, kiki ekigenda maaso, mbeera ki eriwo mu kaseera kano, mukwano gw'abangi, omwagala w'abangi, omulwanyirizi w'eddembe, era omusajja agenda okwogerwako mu byafaayo, oyo Fred Kajobe Lumbuye. Ensi gwegenda okwogerako mu byafaayo nti musajja omuzira namige ateetiiririra era ataatiiririra nsi ye nti iwaali era okulaba nti ensi ye Uganda yagirwanirira. Mbagamba musharinge video mbabuulire kiki ekiriwo, olunaku luwedde lutya era tutuuseewa ku nsonga za mukwano gwammwe, tica wammwe, omwagala wammwe Fred Kajobe Lumbuye. Naye mbagamba tebinnagwa yadde Fred musibe, yadde Fred ali mu mbeera eyo, tebinnagwa. Tukyali ku mulamwa ogw'okulaba nga dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni atuwa obuwanguzi bwaffe, kubanga ffe twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbagamba muyite bannammwe ntandike. Naye nga sinnaba wabibaddewo, njagala bategeeza Pulezidenti w'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddeyo eddoboozi obubaka eri munna struggle, eri munna activist Fred Lumbuye. Obubaka bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu busoma bwe buti: This morning we woke up to the news of the arrest of political activist Fred Kajobe Lumbuye from Turkey. This news is of a great concern to many Ugandans who support mulindeko katini malo okutereeza kino. Munansonyiwa nkomyewo kambasomera obubaka bwa President, then mbabuulire kiki ekigenda maaso. President w'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, buno bwe bubaka bwafulumisa ku mukutu gwe ogwa Facebook. This morning we woke up to the news of the arrest of political activist Fred Kajobe Lumbuye from Turkey. This news is of a great concern to many Ugandans who support freedom both home and abroad. For now, we are working around the clock to establish the facts, and I'm grateful to all those who are doing everything to support his case, including our diaspora leadership teams. Our leadership team at home has also engaged the tax embassy on the matter. We all must be very concerned about this development because, as we know, many Ugandans only feel safe to criticize the regime in Uganda from a safe distance in countries abroad. The governments, let me continue, mbawa mawulire, mbagamba musharinge video, obubaka bwa President bufundikira buti: The governments of the world ought to protect the rights of political dissidents and exiles who have sought refuge in their country. Nassaako omukono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ntandise
bakadde bange we babadde obaka wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeezezza nti diaspora community, diaspora team eya NUP bagezaako okukola kyonna kye basobola okulaba nga Fred Kajubirumbuye ava mikono gy'abambula. Ekyo nkimaze. Kiki ekiriwo? Olunaku olwaleero njagala bategeeza nti tusindise obukiiko obw'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo era bye bino wano we tutuuse. Ekisookera ddala njagala mutegeeze bannamawulire b'e Uganda, bano abawala bazaala Toto, NBS n'abalala bye batandise okufuluma ebyobulimba mu Fred Kajubirumbuye yakwatibwa mu Sibanya olw'okuba abadde talina biwandiiko. Oyo propaganda okwo kuwaayiriza Fred Kajubirumbuye. Era bano abawala ba Oflayers bazaala Toto balese ekikazikazi ekitategeera ku pulogulaamu yaabwe mbu Fred Rumbuye yakwatiddwa mu Simanya mutalina biwandiiko bw'era abadde atuula kameeza ke n'asindika ssente mu gwe mulimo gw'abadde akola. Ezo state mafias baagala kubuzaabuza basobole okutta Fred Kajubirumbuye. Wuliriza muganda wange, abazaala Toto n'abalala bonna mubaleke, bali awo useless, tebalina kye bagamba ggwanga. Naye mbakakasa Honorable Francis Zaake amaze okusitula essaawa eno. Honorable Zaake agenze mu nsi ya Turkey. Wetwogerera twamaze dde okufuna ttiimu y'abannamateeka, kampuni ey'amaanyi mu Turkey ng'egenda kukola ku nsonga za Fred Kajubirumbuye. Ekyokubiri, twasazeewo minisita ow'ekisiikirize mu gavumenti eyawangula obukulembeze bw'eggwanga, Honorable Nkunyingi Muwada, aleete ekiteeso ku fulo ya Parliament. Eyo nayo muvu eri. Eyokubiri, njagala bategeeza twalonze ttiimu ez'enjawulo amannya ge tutagenda babuulira mu ggwanga erya Turkey nga babadde bagenda bakebera Lumbuye ali luddawa. Naye amawulire ge tufunye ge gano wammanga. Abampembe bafunye abasajja ab'enjawulo ne bakwatagana ne police security ekuume wa ambassador ne bakwata Fred Kajubirumbuye. Babadde bakola ekikwesokweso okulaba nti Fred Kajubirumbuye bamufulumya ettake mu nga gavumenti n'ebitongole ebyokwerinda tebitegedde. Era mu kino njagala bategeeza nti poliisi emaze okutekinga over kontulo abo abasajja abana n'abalala abakutte Fred Kajubirumbuye. Njagala bategeeza amawulire genfunye era nga gano ge matuufu era ge mulina okutwala. Ekisookera ddala abasajja bano babadde bamaze dda okukola emikwesokweso gyabwe nga Fred Kajubirumbuye bamwambasa uniform, naye embeera gy'alimu si nnungi. Fred Kajubirumbuye yakubiddwa era bambulidde bulungi ne bantegeeza abasajja bamunyize ne bamukola buli kimu ng'era embeera yeekaabya. Bakadde bange, embeera eno eriwo. Njagala bategeeza bannayuganda mwenna gye muli nti neebaza abaana bapato, abaana be tukubidde amasimu ne tubagamba mugende poliisi ku poliisi, oba basobola okugenda ankula mugende, abaana ne bagenda mu mbeera ey'obunkenke nga batambula. Baana mwe siina bwe nnyinza beebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kye mukoze. Mukama abaddizeewo, Mukama abakuume. Baganda bange abantu ettake mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulimu gwe mukoze gwa maanyi. Kye mukoze eggwanga Uganda likakasizza nti oyo ayogera ebigambo n'alemera ku nsonga ayimirirawo n'abantu. Waliwo abadde babunguyisa amawulire Lumbuye bagenda mu dipootinga. Njagala mubeere safe. Gavumenti ya Mwami Museveni ku kiriwo kati ne advocate gye twafunye y'abannamateeka tebasobola kukwata Kajubirumbuye. Talina wayinza kuyita. Babadde balowooza bagenda kukola ebyekifere kyabwe bafulumye Lumbuye ettake. Baganda bange, tekikyasoboka kubanga wetwogerera kampuni gye twafunye ey'amateeka ng'era bino bikoleddwa abo abakulembeze bammwe. Baganda bange, Lumbuye tagenda kufuluma.
Lumbuye Fred wenjogerera abo bannayuganda be bakozesezza ne befuula nti bakwatagana n'obwa police. He was kidnapped by mere goons. Lumbuye was kidnapped by mere goons. But right now, as I'm telling you, imunjagala mubere contented. Fred Kajubi Lumbuye atajja kudipotingibwa. Tutaddewo embeera yonna. Era njagala bategeeza webunakerera ndoso olunaku olw'enkya Honorable Francis Zaake ajja kuba amaze okutandika omulimu. Twagala okuinvolvingamu abannamateeka ab'enjawulo era mu kino twebaza ebitongole ebyenjawulo Human Rights Watch ebivuddeyo ne biteeka akazito bannayuganda ab'enjawulo mu nsi ez'enjawulo South Africa, Denmark, America, Germany, Europe yonna, Africa, genda wacha aba Chinese abavuddeyo ne balaga nti Kajubi Fred w'amaanyi. Ai Julius Katongole mu mirasanafu nkakasisa nti Lumbuye w'amaanyi kubanga ebitongole ebyenjawulo baganda bange obunkeke bw'amaanyi. Amawulire ag'enjawulo gali mu kuwa amawulire ga bulimba. N'otunuulira buno obuwala buzaala toto buli mu kulimba nsi. Oyo gwe mutaddeko yefudde nti amanyi Fred Lumbuye tubamukwatidde bya visa kubanga bwe babadde balowooza bagenda kutambuza ebintu nga bwe babitambuza e Uganda nga bwe bawamba mu ziddulooni naye tubasekeredde biganye puleesha y'amaanyi. Ate Bobi Wine ekiwandiiko kyataddeyo kibatadde ku bunkeeke kubanga ne tax embassy wenjogerera essaawa zino bali mu kankana okutagambika tebinaggwa. Munnayuganda ali eyo kiki kyenkutegeeza? Njagala okutegeeza olunaku olw'enkya wali okwekalakaasa mu UK Patricia Sewungu ne gurupu babayise mubeerewo. Fred tannateebwa, Kajubi alina okuteebwa. Era mwenna abali eyo njagala mu kaseera kano mutegeere ebigambo bino bye tubagamba nti Fred Kajubi Lumbuye has become a problem. Era bonna babadde basanyufu. Era ngamba Muhammad Nsereko ovuddeyo owandise statement olinga olumba president waffe Muhammad Nsereko wewumuzeeko ka statement kotaddeyo olumba Bobi Wine. Bobi Wine is elected president of Uganda. Okufaayo na commentinga ku Lumbuye nowoza leta mbalage Muhammad Nsereko ono guni byawandise mumutaginga oyo Muhammad Nsereko. Omanyi Lumbuye gwe Muhammad singa basibye gwe ani ali kwogeddeko ulirisa byawandise fe twasoma Muhammad Nsereko webuzabuza otidde Muhammad Nsereko agambye musisi when did propaganda blackmail hate speech and inciting terrorism become political activism. All the hypocrites that have been funding the goon are now posting garbage in his support. Activist my foot. Kati olumbe Bobi Wine mubwongo bwagwe Muhammad Nsereko olozo otaddeyo bino olozo tetukutegeera. Njagala okutegeeza kino Bobi Wine musajja mugezi. Bobi Wine mugezi tojja kumwekana Muhammad Nsereko. Obo busajja bwe muyina ku mutima mu Bobi Wine kati mbu yabadde kati ebyo byoyogera nkubuulira weegenderese Muhammad Nsereko ebyo tujja kubakuba emiggo. Mumanyire eggwanga lyaffe Uganda Lumbuye akusinga fame. I am telling you, even me kusinga fame is a manyikiddwa country wide internationally. Negwe Muhammad Nsereko kujjako kujja ebiwojjolo kiki ani akumanyi mwolumba Bobi Wine. Who are you Muhammad Nsereko? Mwenna tubawandiika obwo bwala busimanyi babuyita batya anikat mutandise okujegerajegera tubalabula. Do you copy? We shall all of you crush you. We shall crush you. Muhammad Nsereko ewumuzeeko oyagala kuluma tonategeera lefo gye bakuwa. Weesonyiwe Bobi Wine. Bakadde bange tubasaba mwenna gye muli. Fred Lumbuye embeera gyali musi nnungi. Era Interpol etutegeezezza. Interpol wabadde batugambye nti ayinza okuba Interpol eyeetake waali. Naye muganda ffe Pato n'abalala bwe bagenzeeyo ne babyegaana. Kajubi Fred bano abamukutte tebakozesezza
security means bafunyeyo nga bofuna abaLDU babiri ne bafunayo ne bagunizi ne bamuwamba nga bagala muteeka ku basasedda ennyo egundi passport babi byonna visa biki ng'ajja Uganda naye bibalemye because Fred Kajubi okumufulumya si kyangu okumufulumya si kyangu bannayuganda abali ettake tubasaba muzuukuke bannayuganda abali ettake olwaleero musibye mayumba mwebase do you copy bantu mwe what are you doing mwagala mbaleeteera ekigula luggi mulyoke muzuukuke ab'ettake kati Patricia y'omu ye ya organizes abala sitegeera kikyakiri South Africa Kenya what are you doing Sweden what are you doing I'm telling you kati ba MP tumazo bafuna kunyingi muwadda agenda ku floor ya parliament to present naye mbategeeza nti tax embassy wane Uganda olwaleero esibye ne every deployment tax embassy wane Uganda ebadde ne every deployment omusirikale ng'alinga munyeera abasajja batya baganda bange bagamba tax embassy ebadde ne every deployment nga tosala bonna nga baatidde bagamba kubanga mu miransanafu kakikuttemu bannayuganda bayinza okusituka baganda bange lumbuye olwaleero nkakasiza nti alina amaanyi nkakasiza nti Fred Kajubi lumbuye abasajja bulijjo abakuba kuwaluma abasajja bulijjo abakuba ewaluma naye mwami Museveni ne gavumenti yo mbagamba ebyo bye mukola wano mu Uganda eri temusobola kubikola mwe bannayuganda mbagamba ab'enjawulo abandaba nti essaawa zino mwetaaga okutegeera bye tubagamba muzuukuke mubanje Fred Kajubi lumbuye abasajja abamukutte bo badde balowooza bamuleeta e Uganda n'ebyo tebikyasoboka force ensituse bannamateeka ab'amaanyi ttiimu ez'amaanyi ziri mu kwenganga balabe era abasajja bano bajja kakasa nti NUPC yakusaaga gwe yayingira mu NUP ng'oli mu diaspora amaanyi tegayina kuggwamu because NUP erina forces ez'amaanyi abaana ba NUP bali bondage ne international community as I'm speaking now DW Africa emaso kwogera ku Fred Lumbuye neraga obubi bwa gavumenti ya mwami Museveni mbategeeza nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu essimu yagikubidde ddawo ettake n'amutegeeza nti twagala muto omwana eddoboozi lya Kyagulanyi mulimanyi livuganga ngoma kati temuyina kutya abadde baweddemu amaanyi abadde batandise okwekweka mu bitanda abadde badduse no tebinagwa. The struggle continues. We are removing the dictator. Sagala mutye Fred Elijari awanika agamba tebinagwa Katongole kola omulimo tebinagwa Bobi Wine kyali agamba Katongole kiraba kyokola kyekyo ebyo Museveni ne gavumenti ye abireeta obamalamu amaanyi bwe mulage nti tukyali strongo wojja Kajubi Fred omulala agenda kuddawo baganda bange Nelson Mandela Madiba the revolutionary leader of South Africa yamala emyaka 27 ng'alwana ne dictator. What about we Ugandans? This is our country. Tebalina tutiisa bajja kuleeta ebibooziboozi but let us stand firm. Tulabenga dictator Museveni ne gavumenti ye tubalaga amazima. Nebaza abakulembeze nebaza president w'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale butatiiririra Lumbuye sebo weebale nnyo weebalire ddala omukulembeze waffe tweyanzeeke weebale okulaba ng'oyimiriddewo ne Fred Lumbuye sebo president tukwebaza nebaza Honorable Francis Zaake Butebi taata weebale nnyo n'osala ne flight ogende ettake bannange tukolere ki muganda wange Zaake kikyota tukoledde weebale Mukama akugabirire Mr. Update
Ssegirinya Muhammad musajja wattu obadde ali mu internal affairs avaayo ng'omubaka parliament constituency yagigaddewo emirimu gya parliament. Mr. Pudeti n'agamba Ssegirinya Muhammad ebya constituency kabiyimirire omulwanyi munnaffe an attack on one of us is an attack at all of us. Weebale nnyo Honorable Muhammad Ssegirinya abeeka w'Empe North mwalonda bulungi. Neebasa nnyo omubaka Nkunyingi Muwada eyadda mu kifo kya president w'eggwanga Uganda ng'ekyobaka bwa parliament. Kunyingi Muwada tannatuula. Muwada abo babaka bannange betwagala. Mwebale butatiiririra bantu ba freedom fighters ne muyimirira nabo. Kunyingi Muwada yabazedde ekiteeso kiri ku fulo ya parliament okulabanga bagezaako okulaba nga Lumbu yayambibwa. Neebaza bannayuganda abatwitinze mutwitinge baganda bange. The only weapon we have Facebook, Twitter, Instagram. Mugende ku embassy bamama Kevin ye Switzerland bannayuganda ab'enjawulo batwitinze n'obalaba bambi nga bakola buli kimu. Patricia Sewungu yayise Ddakulu n'abagamba enkya UK bannange thank you enkya mukikole. Ab'Amerika bannange mukikole tewali kutya kwonna. Neebaza ba bloggers abayimiridde ne Fred Kajubi Lumbuye Pato muganda wange Kojja Omugezi ab'enjawulo bonna mu kaseera kano omulimo gwe mukola mwebale. Neebaza management ey'olujjuliro mwenna buli omu kyakola muganda wange Faustin Masaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Kaakati kiki ekiddako buli omu kyabuuza Katongole Lumbuye tujja mufuna. Nsaabagamba Lumbuye akyali mulamu yadde baamukubye tetumanyi oba anaawona. I repeat Lumbuye akyali mulamu naye abasajja baamukubye. Lumbuye Katonda ayinza kutaasa butaasa. Twagala Lumbuye oba mulamu oba mufu n'ekisinga tumwagala mulamu. Era mu kino bannayuganda njagala mubeere alert. Mulabye omuntu ayimiridde nammwe mbakakasa Lumbuye ebigambo byabadde abagamba mubiwulidde. Mu kino bagezaako okwonoona erinnya lye balitanishinge n'ekino tekibajja ku mulamwa. Amawulire ge Uganda mugegendereze. Bagasasudde okuwandika ebiboozibozi ebitategeera because Lumbuye yabatwalako following nti TV za Uganda abaziraba batono. Kati essaawa zino Katongole ndi mu kwogera. Muliriza essaawa zino Katongole ndi mu kwogera naye abali kuno basinga abaana anikati babasinga because I'm a brand of Bobby Wine. Anybody ayogera ku Bobby Wine muganda wange ofuukirawo w'amaanyi. Era mbagamba bannayuganda abali ettake temutuswaza. Ettake Pato obadde atambula ku street yekka. Abalala kiki? Abalala kiki? Bulijjo nga mwogera. Take what is the problem? Pato musajja wattu atambula yekka. What is the problem? Ab'ettake ne baganda bange bantu mukyalina omuzannyo. Bulijjo mwabaweereza bu message Lumbuye tuyambe twogerereko. Lumbuye bannange emisolo mingi. Lumbuye at this time muwunise mbabuulira ebigambo bino bantu mmwe. Eno Uganda nsi yammwe. Mulina okiteeka mu kaputi. Mulina okiteeka mu bwongo. Lwaki mubeera ng'abaloge? Lumbuye mwagala kuziika naye tajja kufa nga bamumira nsanafu wetuli. We shall overcome. One day we shall overcome from this dictatorship. President Robert Kyagulanyi Ssentamu unjawo okutegeeza muganda wange waliwo propaganda gavumenti ya Mwami Museveni gyeri mukola ku president waffe. Twitter mbu yayogedde ku nsonga za Kabaka ogende wa Mwami Museveni. Eyo fake news. Eyo fake news baagala kuyisaawo byabwe olw'okutya kwe baliko. Twitter ando ya president waffe tannawukomentinga ku nsonga za Kabaka ogende wa Mwami Museveni. Era ebyo mubyewale. Mbasaba bannayuganda mwenna gye muli
twebaza bannayuganda abateebase muganda wange Tone n'abalala mwebala omulimu gwe mukoze okulaba nti mukoze buli kimu. Twebaza abo abalabye Fred Lumbuye ng'akwatibwa ne mutambuza information. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abalala baalisirise. Neebaza nnyako ensuso abaana abali ku social media Facebook ng'oli eyo gw'oyagala Lumbuye tomanyikiddwa opostinga. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mbadde kweni TV live nga ndaba mawulire nengolaba free Lumbuye bannange. What a big thanks to you my dear. Abaana baffe abambejja abali mu Saudi Arabia, thank you very much. Abambejja abali mu America, abali e Canada, Switzerland, abalangira mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baganda bange mbasiima, simanyi kye tuyinza bawa. Mwebale buli budde okusitukiramu. Bannange bannayuganda nga muli balungi. Bannayuganda ba NUP nga mulina solidarity. Abambadde baloosa munaatya naye abaana tulaba mutambuza waka. Nenjagala bategeeza naffe ng'ekibiina kya NUP tetugenda kulekera Lumbuye. Tugenda kulaba nga we fight until the last breath. Nga Lumbuye aveeyo akomewo abaweereze. Era mu kino abakiri emabega tebabatiisa baganda bange. MC Norman Ganja awe South Africa, mwebale omulimu gwe mukoze baganda bange. Webale obutatiirira kyaliwo. Bakyali mwenna gye muli bano bo batya. But I've been telling you free Kajubi Fred. Mute Kajubi Fred mwami Museveni. Mute Fred Kajubi Lumbuye. Era mu kaseera kano njagala mumute. Bannayuganda temuzuukuke. Mubanje Fred Kajubi Lumbuye munnayuganda omusajja alwaniridde ensi ye. Mu kaseera kano saagala bannayuganda mubeere mu katengo. Ensonga ezisinga obukulu muzitunuulire era muzirabe. Tugenda kuba tubabuulira buli kimu. Naye waliwo amawulire genfunye. Waliwo abagezaako okulaba nti bali eyo ettake batambuza information ey'obulimba. Beefudde abamanyi Kajubi Fred. Gwe omuwala gwe bakozesezza kwanikaati. Toyogedde mannyago, oli mu state agency, n'owooza mbu Fred Kajubi Lumbuye yali akola ku mobile money ng'asindika ssente Uganda. Mwana gwe wewumuzeeko. Wumuza obulimaawa bwo. Bw'oba toyagala tumusaaniike obuli akatogo gwe wennyini. Zino ensonga sizakubalaatiramu, sizaakusaagiramu na mulundi na gumu. Mukyewa omuzannyo gwe Muhammad Nsereko ng'ofaayo okola statement ez'ekisiro olumba Bobi Wine. Njagala nkubulye Muhammad Nsereko. Bobi Wine kiki oyagala gwe Muhammad Nsereko akagege obugege? Bobi Wine saba oli president yapostinga n'abatamulonda. President apostinga n'aba NRM n'agamba ewali injustice. Ate Lumbuye munnayuganda, ate munna NUP. Kati gwe Muhammad Nsereko oli musiraamu n'ebyokola bya busiraamu. Muhammad Nsereko wewumuzeeko. Tukimanyi oli musanyufu. N'ekinugu kikutte kati bwe nkugambye nti Lumbuye tebagenda mudipotinga. Mwaba badde behind this. Naye omunyama gwaganye Muhammad Kisa. Bobi Wine yakuleka Muhammad Nsereko. Akalulu mu Kampala Central wakabba bubbi. Oli awo abusaabusa abantu. Musimanya Muhammad Nsereko. Ovaayo okola ka posti. Kale bwe bayita omusajja teekamu erinnya Bobi Wine. Postinga ng'otaddemu Bobi Wine era oyise eri ebbali. Nagamba oyo ajja kukuba Muhammad Nsereko. Bobi Wine maama nnyabo. Obadde olya ssente za Museveni n'eza Kyagulanyi, oyo bamuyita kantakalasi. Muhammad Nsereko ojja kakasa Bobi Wine.
mujipati mwodeyo noyogera ebibosi ebyamalwa kati otaddeyo ka posti olinga agala okulumba Kyagulanyi. Bobi Wine omumanyi gwe Muhammad Nsereko, ne bw'oligenda ku Mandwa n'ogenda ku basawo Abaganda era ojja kusigala ng'oli musabirize wa Museveni. Tolyenkana Bobi Wine. Muhammad Nsereko weewummuzeeko. Eggwanga lyakoowa okola ne gavumenti mwe ba state mafias betwakoowa edda. Bino bye tulimu bya ddala. Weesonyiwe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi. Bagamba ebigambo bino gwe Muhammad Nsereko buli mawabo. Era gwe wali mu mission ey'okusaanya Bobi Wine bw'oteekako ka posti olumbe Kyagulanyi. Do you know Bobi Wine? Do you know Bobi Wine? Bobi Wine abalumya omutwe. Bobi Wine abalumya omutwe atajja bafuga. Ajja bafuga mmwe ba Muhammad Nsereko kubanga amagezi temuyina. Mwatunda entegeera yammwe ne ssente. Ono omwana Katonda gwe yawa obwongo. Ono Kyagulanyi kyova olaba yakuba akalulu ne kibaluma. Palamenti n'agikyusa. Gwe toba kekwatamu okya n'omusango guli mu kkooti. Naye omanyira abantu musimanya. Weesonyiwe Bobi Wine gwe kasajja gwe ka Muhammad Nsereko. Tujja buli ali enganga Bobi Wine nze mubattulirawo. Bobi Wine tasobya. Kati kikulumye obadde aga Bobi Wine era Bobi Wine bwapositize ne bagamba bannange tebakyamuleese. Engomese yoyo Bobi Wine obadde osanyuse watutedde ebitooke ku airport mbw'omulinze. Gwe Muhammad Nsereko lumbuye obadde ogenda musangawa. Bobi Wine otaddeyo post. Ambassador w'ettaka n'akuba essimu taata kituufu nti kyekyo. Kale taata obedda kye tulinze gwe mpologoma. Gwe kasita omala okwogera kiwedde. Era pulezidenti w'ettaka ne gamutuukako nti Bobi Wine pulezidenti omulonde amaze okikola. Baganda bange Muhammad Nsereko tukulabula. Olumba Bobi Wine who are you? Muhammad Nsereko weewummuze. Obwo obusajja Muhammad Nsereko tujja bukuba. Muhammad Nsereko weesonyiwe Kyagulanyi Robert Sentamu. Lya ssente zo ng'oli mu budde obw'okufa buno, oli mu budde obw'akawungeezi. Weesonyiwe pulezidenti bannayuganda gwe baalonda. Weesonyiwe kw'ofunidde obugagga. Oli awo oli mu kujja biwojjolo. Gwe mulimo gw'okola. Nakati gwe Muhammad Nsereko era ntulidde na kano kazaala Toto. Zaala Toto mbwalumba ayogera. Zaala Toto who are you? Who are you Zaala Toto? Ani akumanyi? Ng'ogyeko ka program k'okolako. Waliwo abantu besitalina nakuwabudde. You are failures in life. You are failures in life. Mwesonyiwe Bobi Wine. I've been telling you. I'm Julius Katongole Mumiransanafu. Inse mbagamba bannayuganda Bobi Wine ye president wa Uganda. Lumbuye yakyogera ng'akyali wabweru tebannamukwata. Era gwali eyo nga weekubisa yaka. Abali mu diaspora temulina kuggwamu maanyi. Bino bye muliko luno olutalo lw'amaanyi. Enkya bansijjawo musigale nga mutambula. Ne Lumbuye kyatugamba. Abali South Africa, abali Tanzania, abali Malaba, temulina kuggwamu maanyi. Mwami Museveni tafuledi Kajubi Lumbuye. Tafuledi Kajubi Lumbuye. Lumbuye mumute talina musango. Ebyo bye mutandise okuleeta musimanya talina bipapula. Amazeeyo emyaka 10 ettake balese ekiwalawala oba kyakyogererawa tekyogedde na mannya gaakyo. Musimanya akatundu Lumbuye ke yali abeeramu ettake ak'abannayuganda yakavaamu biki abala bagamba mukyala we. Ebyo byonna propaganda. Neffe tubalaba baganda bange. Ate agenda vaayo muwulire. Muhammad Nsereko mugenda kwefukira. Agenda vaayo abagambe do you copy? I'm here. Agambe do you copy? I've been telling you. You are going to copy. Lumbuye is going to be free. Era bagenda kumuta. Abalabe muli eyo musanyuse mujubiletinga. Buli gwe yali abatuddeko agamba tevaayo. Mugenze ku basawo abaganda. Mwewummuzeeko. Baganda bange kyoyagaliza muka kitaawo. Kita nnyoko. Erine
mwe bannayuganda bagamba mwe mulemeseeko mugambe twagala mulumbuye mugambe twagala lumbuye twagala lumbuye do you copy mbagamba lumbuye olwali abadde akomawo okwogera naye abampembe ne bagwa mu gap naye kino tekibamalamu buli omu akole kyalina okukola ne basabaka palamenti batandise okukola ogwabwe abali eyo nammwe buli omu akole ekikye eddoboozi agenze ku Twitter agenze ku Instagram agenze ku smart biki agenze smart TikTok buli omu kola kyosobola oteeke ku social media tetwagala mulundi nagumu social media ezikire Facebook buli sawa teeka free lumbuye free oteeke eno ogende ku gundi zonna eyo kye bayita activism ekyo kye bayita activism saagala mutye abasobola okukubisa t-shirts ze Free Fred Kajubi musambale abasobola zigula ne tusuwa abaana wabavubuka eno tebalina ssente ne basambala kubira ku namba yange 0702 222758 osogamba katongole kubya ticha kubisa t-shirt 1000 osuwa abavubuka basambale n'otuwayo bukadde 3 nakyo kisoboka naye kati twagala lumbuye tumulage nti taata kyokose tusiimye enamba yange eri 0702 222758 naye saagala mutye buli omukola ky'olina okukola era mbagamba essaawa eno abasajja ku Twitter amaanyi ge mutaddeyo bagawulidde ku Facebook amaanyi ge mutaddeyo bagawulidde mugambe Free Fred Kajubi emirundi 8 katutandike emirundi 10 Free Fred Kajubi 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 Free our teacher gumu tugambe emirundi 10 Free our teacher Free our teacher Free our teacher musabeni free our teacher 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 Free lumbuye 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 Free our teacher 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 Free lumbuye 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 ongoing demonstrations on Facebook kyamaanyi nnyo gwe tomanyi kyotadde ku Twitter tomanyi pressure gyotaddewo don't sleep Ugandans don't sleep, do what you can mwe bashagala mwe abambejja abali mu biyumba essaawa zino muteeke ku social media muteekeyo totya oyo nabo balina abagoberezi omu 2 bajja kutuuka obaka bujja kutuuka ebifaananyi bya mu biteekeyo mu mubanje
temutya sagala mutya mulundi nagumu erina eggwanga lyammwe Ugandans abali eyo abaweddemu amaanyi muzuukuke luno olutabaalo lwe tulimu enkyanse gwe bagenda okukwata ekyo kyonna tukimanyi ne Rujumbu yabadde akimanyi naye tulina okuyimirira in solidarity with our comrades kubanga abasajja tulina obbakwata ewaluma nja bategeeza temutya baganda bange nze namala ekitalya omwaka mulamba nesoogera nafa ebyo bye tubagamba nti mu kaseera kano tetulina kwekubagiza munsibye mwaluwa abasajja ne banninya abasajja banninya Senta Boloti yange nefuna obuzibu right now but I'm always on the truth. I'm always standing with my comrades. Yadde Senta Boloti mwagirinya omusajja gwe yanninyira Senta Boloti mukama kwekyo Senta Boloti tekyakola badde sikibagambanga abasajja banninya Senta Boloti nali ntaasa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okumusimatula adduke kwotiti omusajja yanninya Senta Boloti yange nefa sitakyakola Senta Boloti baganda bange tulwane nnyo paka abaana baffe lwe balitunenya tebajja tunenya Museveni ne gavumenti ye mute Fred Lumbuye bannayuganda oba muli luddawa muyimuse eddoboozi abali e United Kingdom bagenda kikola abali luddawa bagenda kikola abali South Africa bagenda kikola kati gwokozewo ki omusajja mumulwanirire mwe beyanyiisa buno obudde si bwekyo ensonga z'abadde ayogerako ze zibadde zigiyamba maamawo ze ziyamba taatawo n'aleeta abasawo ne basomesa n'akola buli kimu muve mu kwewunza. This is a matter of national importance. This is a matter of national importance. Tulina okusitukira wamu ffenna tubanje Fred Kajubi Lumbuye era abamu basanyufu naye mugenda kuswala Lumbuye agenda kuvaayo era bannayuganda temuzikiza abaana ba ghetto temuzikiza Kamwocha temuzikiza Kiseka temuzikiza mubanje Fred Kajubi Lumbuye because Uganda is our country. Uganda is our motherland. Why Ugandans are suffering? Why Ugandans are being incarcerated? But in makomera genjaulo baganda bange tulwane nnyo ebya Senta Boloti zange okufa mu byesonyiwe ebyo obazifudde Museveni alina okugenda Katonda alinnyamba nga ntuuse mu ggulu nampa endala. This time around we should stand with comrade Lumbuye era Lumbuye bajja mutta baagala tebaagala nze mumira asanafu ogwange nja kugukola. Lumbuye Fred Mwami Museveni okujja mutta omwana ngambye ekyo ekibuuzo naye aleka ya Senta Boloti tubireke twagala bate Fred Lumbuye naye abantu baagala Lumbuye nze nakitegedde olaba abantu oli nakubira bannange si Uganda yonna si Uganda yonna eyagala Lumbuye ne tusabe Katonda balemenga babere kubira nga tebamulinnya Senta Boloti nawe banninya ebisajja bwabaki sajja kikulinya Senta Boloti ogenda okwata ngo towulirayo yadde nogamba bannayi maama obazaddukiddewa abasajja banninya Senta Boloti bana abasajja ba Museveni bano siri basonyiwa maama Getuda namwe bali ebisanye Masaka abasajja kye bankola nemba bulire temutya Lumbuye agenda vaayo bajja mutta
bajja muta nze Katongole mbabuulira tetugenda kuzikiza. Janet Muhammad abuuza Center Ballot kyeki. Buusa Honorable Segirinya yanzijigiriza ekigambo ekyo ekya Center Ballot. Honorable Muhammad Segirinya wa Kawempe North eyakola eddwaliro oyo yeyanjigiriza Center Ballot. Bumujja kumuta mwabaalidde sente ne muloosa Lumbuye mbw ajja fiirayo basekeredde agenda kudda ababuuze do you copy Muhammad Sereko do you copy ogambe ekisajja kikomyewo ajja babuuza do you copy Mama Fina do you copy I've been telling you kati muli eyo musanyukamu ka kiseera baganda bange tubanje Fred Kajubirumbuye tetuli mu kusaaga Mwami Museveni ta Fred Kajubirumbuye mute Fred Kajubirumbuye abantu bettake muzukuke mubanje Fred Kajubirumbuye. Eno gavumenti tetujesiga mulundi na gumu neye ettake tetujesiga mulundi na gumu. Buli omu ky'olina okukola kikole. Abasobola okukola buli kimu mu kikole. Abaana abasobola bafunira t-shirts musibafunire. Kati bw'ogamba otwaddeyo t-shirts 10 okoze eki kiba kijja kukola kubanga bano abasajja babi, bano abasajja basi, bano abasajja tebatwagala. Tubanje Fred Kajubirumbuye, balina okuta Fred Kajubirumbuye. Nze ndi mumativu bajja kumuta ate manyi tujja kuwangula olutalo luno. Nja komawo mbawa amawulire mbagambe bamutadde. Mbabuulira temutya, temugwamu maanyi, mufe ku bloggers abaalidde sente aboogera ebyekisirusiru abo mubeesonyiwe. Tubanje Fred Kajubirumbuye. Fred Kajubirumbuye ayimiridde naffe ffe baganda be. Nze muganda we, gwe muganda we, gwe maama we. Lumbuye yafiirwa muwala we olw'embeera n'atajja na kuziika lwa nsonga z'Abannayuganda, lwa nsonga zo. Mu kaseera kano izuukuka otegeere bye tugamba mwannyinaze. Mwannyinaze bijjemu omuzannyo. Aboogezi digiteeta y'abasayirensinga fe abaganye sente ze abagambye nedda tulina okugusa ekintu. Kyova olaba tulina okuyimirira ne bannaffe. Baganda bange tebinnagwa, baganda bange tebinnagwa, baganda bange tulwana ennyo okulaba nga tuggyayo muganda waffe mu nkomyo. Ekyo kye kisinga obukulu. Bano abasajja tetubeesiga, basobola okumuggyawo kubanga is cantankerous to them, kubanga bamutya. Baganda bange buli omu akole ky'alina okukola. Mu kino tulwana ennyo, tukwatagane, let us unite on this cause. Tuleme kweyawulayawulamu. Tubanje Fred Kajubirumbuye kubanga kye kisinga obukulu. Abali mu fake pages nammwe bajja kubakwata. Muli eyo mwebuzaabuza. Bannayuganda tubeebaza, Bannakenya tubeebaza, abantu be South Africa tubeebaza, abali mu America tubeebaza, UK ngambe kindekeki, Saudi Arabia, Arab Emirates bonna bagiyita Arab Emirates. Nedda Katongole naawe leka kutulimba. Abali eyo mu Buwalabu mwebale nnyo, mwebalire ddala.
baganda bange tuzukuke tubanje Fred Kajubirumbuye data mumutaddeko ne mubeerako mwebale omulimo gwe mukoze ogwo muli kuno mubaddeko nobeere eno nobeere eri olina kubira nagamba Katongole data okola buli omulimo gw'amaanyi otuwa information kankuweereze data kuba data w'amaanyi abakikola mwebale ogenda okulaba oli akuteereddeko data naffe ne tufuna ziiru ebategeeze somesa bannayuganda kuba kati live tukola za muddiringanwa era abamu bajja tugamba kiki mwebalaba abaleeta data nakyo kikulu data tumwetaaga data tumwetaaga ate muloze essimu enywafuufu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.